Kati wenjagala buli omu okwata embooko onoonya abantu bano ng'obudde bukyali wakube tugenze wa wano. Wenjagala onoonya omuggo okuba basajja bano bonna bakuba obatte wa wano. Njagala tubeere ba mazima tugenze mu forensics w'ebintu bino ngenda banyonyola buli kimu. Newankubadde Ssaabasajja Kabaka abatasobodde kusiima kulabikako eri Buganda ng'aggulawo ekintu kyonna wabula ng'ejjinja eryoleka obuvunaanyizibwa bwe nti yaguddewo ekifo ekyo ejjinja eriba liwandiikiddwako amannya ge n'ebintu bye. Njagala tubeere bantu bakulu ng'era tutegeera. Teri muntu gwe basindika kuggulawo kizimbe oba project ng'eri mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ng'enye baliwandiisa mu mmanya ga Ssaabasajja Kabaka ate gwe n'owandiika ejjinja ng'ogamba nti muguddewo eddwaliro wabula nti eddwaliro lino liguddwawo n'alinnya Sarah Kagere awanze ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa 2 nga 8 Kafuumulampa 2025 olw'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7. Kati tosobola kuŋŋamba nti ejjinja mwalitaddewo nga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini eddwaliro yaliro ddiggulawo ne muteekako amannya go yaguddewo yagenza okugula okulwa Ssaabasajja Kabaka ne muteekako amannya ge ku jjinja nti yaligudde okulwa Ssaabasajja Kabaka. Biri n'ejjinja mulyetegereza. Kandi balage bulungi nnyo. Kuliko n'alinnya Sarah Kagere lwakuba nti temusobola kiraba n'alinnya Sarah Kagere ku jjinja nga Ssaabasajja Kabaka yenna nnyini ddwaliro ng'omugaa nti muliguzaawo ejjinja liro liga n'alinnya Sarah Kagere nenge eddwaliro lyani Kaabale Yoseri nga yagenda okugulawo eddwaliro n'atajja ejjinja libeerako Yoseri Tibahabulwa bateekako obuteesi kakateni omuntu azze okuggulawo n'aligulawo on behalf of Tibahabulwa n'aggulawo kakateni ng'era kuliko manya ga Tibahabulwa byonna ne bazimbino mpaka wabula kuno kuliko ayayayaya ejjinja bawandiikako kambasomera ejjinja kubanga bwe ndiwunzika muyinza obutalitegeera jjukira eno kamera simu buyinza okuba tebikwata gambagabe bati ejjinja ligulawo eddwaliro ndiro nti Obwakabaka bwa Buganda n'alinnya Sarah Kagere awanze ejjinja ku ddwaliro Kabaka Muteesa 2 nga 8 Kafuumulampa 2025 ku lw'okujaguza ey'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ag'emyaka 7 nga 13 Kafuumulampa 2025. Kati bw'obanga eddwaliro oliguddewo lya Muteesa ng'era Ssaabasajja Kabaka Mutebi yakola project eyo n'alinnya Sarah Kagere ate go bateeka ejjinja ne bateekako amannya go. Abaana abeeboleze n'emitwe emikalu simanyi mwayawukanira oludda wa awo tuvuddewo. Bano mbasobola bonna gurupu eri Emmengo kati tugenze mu maaso. Tukyagenda mu maaso mbagaye mumpulirize. Obwakabaka bwa Buganda eddwaliro Kabaka Muteesa II Busimbi Singo eddwaliro lino liddukanyizibwa Mengo Hospital mbwe eddwaliro baguddewo liddukanyizibwa Mengo Hospital. Ogamba otya wakola project ya Ssaabasajja Kabaka nga yagikoze n'abulwa management ne technical team esobola okutuula ne registeringa company y'eddwaliro nebeera under Buganda management under the management of Ssaabasajja Kabaka nga abasawo abaana abasome obusawo bangi mu Uganda abanoonyo gunogamba eddwaliro li under management of Mengo Hospital. Muyinza okugamba lumbi ebyayogera tebiriyo kikyo
liddukanyizibwa Mengo Hospital erya Buganda nga muliraba liri under the management of Mengo Hospital liryo nkabakyusize bwemuti munakalaba simba ndako munakalaba simba munakalaba bulungi mwenzo mutakala birandooza kankalekere bwetutyo liryo mwembeso ulira mwenda ongamba otyo gudde ulira lesa basajja kabaka kubana abasomye obusawo kwetola Uganda batalina mirimu nongamba nti anda Buganda tebasobola kuregistaringa ddwaliro eyo nga liri under private hospital kubana abasomye nga mwasobola okugula Majestic brand nga mwasobola okugula Majestic brand eddukanya business zama bwe mbatite musobola kuregistaringa malwadde ago under the private companies registry ne mutekawo management ngeri under Buganda nga Buganda eddukanya ddwaliro nga management bweri nga ya BBC bweri ya CBS bweri naye mwe basajja mwe awo tuvuddewo egega amalwaliro mutegedde bulungi nnyo kati ekyo mukitegedde mutegedde empandika y'omukono njibakwatiddemu mbalaze ejjinja ndibakwatiddemu mbalaze ekipande ekiraga eddwaliro nakyo nkibakwatiddemu